Nambanga ti. Nanobye navayo ku lw'omukaaga oluwedde. Ku lw'omukaaga before ndowooza wiiki ng'ewedde. Navaayo nga ankoze. Nammaliramu nga lowooza ngenda funa olubuto. Neekebeza ejjo tewali. Nsobola okukweta n'akantu mwekali muli mu kibaketi kya tooyi. Mwekali neekebeza. Nsobola okukweta ka pregnant test ke nakozeseza ejjo. Not yesterday. The day before yesterday. Kasasiro namusuddeyo leero. Tewali. Yadda lowooza yammaliddemu ngenda kufuna olubuto. Tewali. Kati oli ludda essaawa eno. Essaawa eno nga oli wuwe waddukayo oli ludda. Oli mu kiyumba kya muwala bo oli ludda. Essaawa eno kiyumba ky'obu. Enviiri ozifuna budde ki obusiba enviiri? Anti yampa ssente. Naŋŋamba kwata zino ssente. Genda osibe enviiri. Kolako by'oyagala. Agala ndabe nga nnyirira. Nensiba enviiri. Nenzija mu kiyumba ky'omuwalabu neekwese. Akakebera olubuto leeta tulabe. Kasasiro namusuddeyo leero. Nye singa abadde akyaliwo nandika kulaze bambi. Naye kati nakasuddeyo leero. Omusajja wa Kasasiro yazze na leero. N'amutwala. Ejjo twabawadde keeki. Kati yadde aleese essowaani leero. Kati wazze ne ŋŋamba twalayo Kasasiro ono. Neeteekamu nange eyange. Nengamba atwala Kasasiro ono nkoyo mutwalayo wansi bamuwa ssente ono omusajja naye nze atwala Kasasiro wansi omwezi we gutuuka nga ajja saba ssente kiwanga Kasasiro nze amutwalayo wansi. Osuubira ddi okukomawo e Uganda? Ne kati Mr. America nkomewo e Uganda. Musajja wa Uganda kyagenda okunkwana nze. Bampitemu buyisi. Batya? Okunkola. Ndeka munnange. Lwaki ogamba nti bampitemu buyisi? Anti nze Mr. America njagala nnyo okwegatta. Njagala nnyo okwegatta ne sirina feeling. Kale olumu feeling nzifuna ntamidde nga nvuddevuddeko awo. Mpulira ekinyonyoogera. Okwogera mazima nti feeling ozifuna otamidde. Ekyo kyogedde kituufu nawe kyenje nkirabe. Nzifuna ntamidde ne wembeera soba siina. Osinga kukozesa kika ki? Eky'omwenge? Omwenge siguliimu nnyo, Mr. America. Obeera otamidde kyati ogambye osinga zifuna ng'otamidde. Kiki ky'okozesa osooka kuvaako? Kitegeeza omusajja okukozesa olina sooka kuvaako ofuna feeling, si kyo? Kati saawa naye kati wembeerayo ewuwe sibikozesa byenkozesa. Kubanga biba biwunya. Kale nywayo kenge. Naye byenkozesa nga nze biba biwunya. Onywa ku njaga? Enjaga nginyweyo. Naye njagala nnyo ya ice kati waliwo eno ey'obuweke gye nateranga okumira obwo obuweke obutono bwa white. Naye natandika okuyiika endusu ng'ente y'akalusu. Ente y'akalusu ogimanyi? Tubuuliremuko obujjawa? Iyi eno osobola obufuna. Osobola obufuna abantu bangi babutunda. Ey'okufuweeta toginywa? Anti nasookera ku eri ey'obuweke obutono obwe. Naye ntandika okuba nga njiika endusu ng'ente y'akalusu. Ate nga bumpisa bubi. Nga sirya nga mbeeraawo. Ng'omutima gubeera gukuba bwe gutye. Guba gukubira ku speed. Towebaka, tolya, ng'obeera oyiika buyisima luswe. Oba oyagala buli wekaggwamu oyongeremu akalala. Teyakuleetera kankana? Okankana, n'obanga omulwadde, n'omera obutiko, n'obeeraawo kale nga tobitegeera ng'olinga omuntu afudde naye ate ng'otambula. Eyo yo nengivaako. Ani yakuweya weegivaako kuba si kyangu abamu babeera addicted. Wakyajjamu otya nga tolina muntu yenna alina counseling oba ki? Si kyangu. Ani Mr. America bire bintu sibiguddeemu bugwi leero nti nsanze bali baginywa nange njigwemu. Kuva Uganda ndiringiramu ebyo ebintu. Nateranga okunywako ke Uganda.
No kunywa kwenye no jinywe ne nyini gye basika obusi. Kati eyo gye basika obusisa ya green eyo. Injinywa naye favorite yange yeri ice ey'okuyisa mu nnyindo n'osika. Okay. Kati kati sawa no chichi okozesa. Essaawa zino nagenzeko omusawo n'angamba asooke ndeke byonna. Ndeke byonna. Omusajja ono yabadde mwenzi Mr. America. Yankwasiza obulwadde naye ndi kwejjanjaba. Yakwasiza bulwadde ki? Ano badde bwe yankwasiza buli awo naye bwejjanja si bunene nnyo. Omanyi Mr. America baagala nnyo bakomba Kale okomba si kubi naye oba kaluba yadde ayenze omanyi nze omubiri gwange guli allergic kasita mbawo n'omusajja nga mwenzi. Nfuna ebirwadde. Walwadde emimiro? Yamalidde mukamwa. Namunuuna namalira mukamwa. Kati sawa ntolina omaze ebbanga nga tokozesaako ku ice oba ekitamiiza ezo enjaga omaze ebbanga ki? Mu myezi 6 gye mbedde n'oyo omusajja. Mbadde sibikosa badde nywa mwenge gwokka walagi. Walagi. Akimanya nti onywa walagi? Walagi naye amunywa. Tunywa ffenna ne tutamiira. Mwalabwe. Mwalabwe? Nemba naye Mr. America kuli kuguma na kuwona. Nze ndabye ennaku. Ali bwati naye ayagala nkaabe baby onzita tatonzita daddy wololo daddy you are so sweet daddy bannaye Mr. America nga neekoza Mr. America nze muwaako nga nkutamidde. Bw'oba totamidde tewaliwo ngeri yonna. Tewaliwo ngeri yonna kubanga mba siina kye mpulira. Ayagala oleekaane? Ayagala ndeekaane. Mbu baby onzita baby oh baby mbu habibi hey ndyoka muganya naye nga mwenge. Kitegeeza bambi osooka kuva ku waya ne zikyalamuko zimala kukyata yagala nnyo eri CEO. Ajagala buli lunaku ngamba baby CEO come. Yetya enjaga ayagala nnyo mudansinga. Nga gwoli waggulu yo CEO ayagala mudansingenga. Bambi katono naye tekabuukayo. Mbeera nkazaayo. Ayina ku ssente. Lwaki wavuddeyo? Anti Mr. America ayagala kuzaala naye ate kati nze olubuto lullo tetusobola kujja kubanga zinako mugenda mu periods zange ndowooza emyaka nga 3 emabega. Bula obweke bwannyunuuna bambi. Obweke bayizawe nga twogedde mazima. Obweke wabukozesa bbanga ki? Kati obweke obwo nga sinnafuna musajja ono kufumbirwa natera ngubira n'emikwano gyange. Twafunanga nga tugenda out tugenda twaba abasajja kati agamba mperekeraako gyagenze wa boyfriend we. Boyfriend alinayo mukwano gwe kati nga tulumba nga nze bampangira kati nga nze nte ekigambo nga muweerawo kitegeera kati mukuwo nga tuvaayo nga tufuna appointment endala era nga tweyongerayo. Nze ngaba Mr. America ngaba ekigambo saakigula sikisuubula sisasula rent ngaba ekigambo. Kati ng'ogira ng'okola ki nga mugenda n'emikwano gyo? Anti kati twali babiri natambulanga babiri kati nze mbaako ne gwe mmanyi ne ntwala mukwano gwange ne bamudda nange ne bandya. Eno iye. Oli mutolosi? Natoloka nze Mr. America okutoloka kuva mu kima ky'omuwalabu zikankubulire. Bosi wange yali yeekuba engalo ekiro nga muwulira ekiro asikina
kyokka nange nga nnyima ebyekisiru ne ŋŋamba nze bana nsigenda kufiira wano nali nsula wansi nga ye asula waggulu ku kitanda ye ng'ekiro yeekuba engalo ne ŋŋamba nze bannange mundeke ne kibaali babi nti oba baali bampisa bubi sigenda kulimba kati kwekuba ngalo nzirirayo wali mufuna kigurupu nga mubeera mu gurupu nga mugenda kati Mr. America nga womanyi ompise olinayo mukwano gwo kati nange nze ne mukwano gwange kati n'opangira ono nabo ne bakonnekitinga kati we twakolanga nange nga nfunayo kati we tuva ewaka nga ku Lwokusatu tuddayo nga ku Lwomukaaga naye ze ennaku zonna nga tubayiseemu abasajja tubawaddeko tetudda waka bakwano bange babakwata bali Uganda kati abamu babakwata okoze otya okikoze otya okubeera nga omadde ebbanga ne batakukwata kati Mr. America nze ndi mugezi nakulira Makindye era nekiri ekisajja wamma kituufu kati kyenje nzikiriza ebiwasoose okuŋŋamba ekisajja ekyo ekyakuggyako akali ebikuta by'amatooke kyemakindi kyegeza okulidde Makindye nze nkulidde Makindye Boston awo tonatuuka lukulina ŋŋanda n'oyambuka awo Boston wenkulidde kati nga mutambula ne banno ne bakwano bo nga mubalina muyitaayita masajja nga tubayitaayitamu nga batulya tukomawo ewaka nga twenyiganyiga batuzinanga bambi sorry batudansinganga ye nga tukomawo ewaka nga twenyiganyiga nga mufuna obudde ne muddeyo kati gye wayigira okunywa akayaga ko nali nkalina mu bwongo naye just kale obeera mu baana tuyagala balaga nnyo nti naate gwe wavaako nnyo noweebikabikako Uganda wali onywako Uganda Uganda nali nywa nnyo omwenge nga tonnaba kuyiga njaga nga sinnaba gifuna naye we nafuna abayaya abagirinawo nentandika naye Uganda tewakozesaako kuyambeke nti oba kijasi kusikako Uganda empeke saagikuzisaako nagitandike neyempeke yali enzise eyo yo yali enzise nga njiika nembeera ng'ente bw'oba tokafunye empulira toba na mirembe era sigifuna noŋŋamba nawulira nti kasita otandika bw'oba tonnaba kukafuna obeera tolina mirembe anti kati bano abalaba nti nno biguruupu olwaba oli asiseemu nawe osiseemu nga nsobola okuvaako naye ate nga nkyakola ki nkyategeera ate we nkimanya nti eyo waba tewali nga nywawo omwenge kyo nakyo nkyeteekamu naye ate we ŋŋamba nti njagala newe kiba kinkitunda nenkafuna ge mazima olina wootera okukavaako n'owulira nga omutima gukomyewo nogaa naye kangire kasita najja bivaako nobeera bwotyo ekyo kyentu kisasobola kulowooza kuvaako okufumbirwa nkuvaako nensigala ku kano kalimu omusaayi mpulira nga ntuuse mu ggulu Katonda ne mubongako ne mugamba waagwanie owulira yenna ng'obitegeera nga weefiiringa akantu okafuna otya okafuna otya okajjawa tekiri gunde biri mu mateeka nti oba bajja kukwawe okafuna bakatunda kyereeyo akatunda kale nga woomanyi togendagenda mu maketi okagule nti waliwo bakatunda byankukutu byankukutu abasajja bano bobeera nabo azini bakala olumu bootera okubeera nabo bo tebakirowoozaako oba olumu nawulira nagamba mpulira nina simeiro gye mpulira oba bakimanyira n'amanya nti okubiddwa oba mwenna mukubwa Katono ye takimanyi kubanga ngendeyo nga sinywedde kasita mba na appointment naye sinywa sikakubisa tunywa mwenge naye ne tunyumira obulamu awo kirungi nnyo tasuubira kivaamu ekyo kyo bambi sisuubira bambi era naasuubira okinjijamu tajja genda mu ggulu
Kevo walirowoozezaako ku bulamu bwo okuba nti kale nange nsobola okubeeraawo nenfumbirwa nenfuna omusajja nampasa ne tubeeraawo ne tuzaala abaana kyali kikubaddeko mu bwongo wali okirowoozezaako oba tokirowooza oba si kyekintu kyoddako naawo twagala waawo n'akufuga kale omusajja ng'akufuga ng'omusajja we yali badde afuga mukyala we wali okirowoozezaako kitera okubeerako mu birowoozo olina olunaku ye abaffe mu mwezi okirowoozaamu mu lunaku osa okirowoozaamu mu lunaku oba mu mwaka okirowoozaamu emirundi emeka ane Mr. America kati ekintu ekyo sikirowooza era nono omusajja naye just mubbabu nali neewogomye era wenfunye omusajja omupya nga mwesonyiwa. Okay. Abasajja bano omusajja ki olimu engeri y'okusosola nti oba singa kuba ondabikira okuba nga oyagala omusajja nga yavaako omusajja yavaako ng'ali awo alinga embeera zo ofaayo ku jento singa jento ajja mu bulamu bwo simanyi. Njagala omusajja kale nga tagenda kummanyiira kumbuuza obaddewa wankubidde essimu nesitakwata talina kumbuuza lwaki tokutte. Njagala omusajja ampe eddembe lyange oba muntu ali gentleman oba yavaako oba atane as long as you give me my peace. Wenkugamba ngenze kasikamu tombuuza bibuuzo ate wenkugamba mpa ku ssente ngende nkagula ensikemu ddiya tolina kumbuuza mpa buwi ssente tombuuza bibuuzo. Ate wenkugamba leero njagala kwegatta emirundi 5 you have to make sure yes kibaawo oba si ekyo mba ngenda kukwendako kubanga wenkateekamu nga njagala kundya boyo olina okundya. Singa okateekamu oba oyagala kuba ojja mwendako emba nja mwendako kubanga mba nkanywedde nga njagala kundya kunkuba ziri embi. Otero sexual ndabikira okuba okusinzira nga wonyumiriza n'ebyokozesa sexual ndabikira okuba nga yono oba omuntu ayinza okukusibira ku nkono nakukuba embooko oba n'akuleeta n'akusalasala obugiyita n'akufumita empiso nabiwulirako ebintu ebyo nti biri nnyo mu mmwe abawala ababanda gwe tubuulireyoko ebibyo biri bitya. Nze njagala nnyo okunnuma ensingo n'okikwata n'oginnuma nonnumira ddala nonnuma n'okwata buno obunywanto bw'ebbeere n'obukwata n'olyoka obusika n'onsikaye n'olyoka okuba kiweko ku matako. Olina oyogedde wano oyagala nnyo okukuluma ensingo omuntu ng'owulira ddala amannyo gaagala kuyingira kukuluma njagala nnyo okunuma njagala nnyo okunuma ensingo ogirumire ddala. Abasajja bano bobeera nabo oba omusajja gwobeera ofunye okimugamba nti omubuulirako ku gundi kuba omuntu yabuulira omuntu nti owaaye kugira bwoti nkwata ono omugambako nti nnuma ensingo oba mugamba bite me very hard baby here baby too much eat. Okusinzanga bwe ndabye n'enjogera gy'oyogedde nti oyogeddemu nga atera okwegatta ennyo n'Abawarabu kuba oluzungu nduwulidde engeri gy'oba obagambamu nti baby too much bite here obagamba oti bagamba baby eat here too much bite baby bite here too much. Nabanga abakuluma n'okukuluma wano eno nabanga abazze bakuluma okusinzanga bwe ndabye ninga bazze basinga luma side yeno eno side tebalumayo baluma side ya wano simanyi lwaki bwakuluma awo owuliranga ebyo biteredde wannuma mpulira nga feeling ezze yonna mpulira yenna nga mpugumiridde mpulira yenna nga mbitegeera nga nange ate njagala kumuluma ate nga yitabyagala kati awo bwe buzibu bwe mba nfunaye nange mba njagala mulume mukwate munyweza amabina bwenti nga nyweza nume ya abasajja bano bozofuna oba bozo obeera nabo abasinga obungi mulimu abaddugavu ndowooza be batono abaddugavu kyenabazuula abaddugavu agamba walinako ba mukyayina awo simanyi n'odduka n'okola otya sijja abaddugavu bano mwebali tebaliimu
abaddugavu mwebali naye batono. Abaddugavu bandya bubi. Bagireka yonna emyaka bweti nga sikyasobola kutambula. Eba bweti eba eri awo sigitegeera. Olina olunaku lw'ojjukira noga nti ekinajeeriya ekyo kyali kinzise oba kuba mmanyi oyogera ku baddugavu ebirowoozo biddukira ku Nigeria bye basinga okuba oba oluuseeyo olina emirundi gy'obadde onoga nti ku luno noddeyo waka nawe weetunuulira noga Mukama kiki kino? Mpoziko waliwo Omunigeria gwe nabba ku mukwano gwange yagenda nandiira omusajja yali mu America n'amundiira nange ne muliira owuwe. Kale yali si munene nnyo nti ayina naye yali bano abakalwe kale ne mudduka nga sibitegeera. Manyi wogitigaatiga ennyo entama nange. Wamudduka? Namudduka. Nali ngenze ku revenge. Nali sigama nti oba mwagala oba ki. Nali ngenze ku revenge. Nze wonzinira omusajja nange nzina owuwo. Full stop. Ne wozina ex wange nzina wuwo. Kino zo kikola enfunda eziwera revenge zino zo zikolako enfunda eziwera nga oli akwagala. Nzize nzikola tekyazikwedera sigenda kulekeraawo. Nga goli mukwano gwange nondira boyfriend oba ex wange mukwano nja kuzina owuwo current boyfriend oba husband. Katoyo Nigeria bambi. Namudduka nali sina feelings ze just nali mkolako revenge just. Kati so far right now kichozaako as in tosubirako kubeerako awo n'ogamba nti kale nsubira nange okubeerako mu bufumbo bino byonna mbireke siddamu kukunywa njaga siddamu kuba kayaga ka ice tokirowoozaako kekyo? Mr. America nkwagala nnyo naye njagala nnyo enjaga okusinga omuntu mu bulamu bw'ensi. Omusajja wabanzikiriza okunywa enjaga yange mu bufumbo okweyagala njagala nnyo okugenda mu kiraabu okweyagala okwambala nga wenjagala ogenda n'emikwano gyange wabakkiriza sikirinaako buzibu. Tolina kumbuuza ovaawo tolina kumbuuza ni gw'obadde naye tolina kumbuuza nkubidde essimu tolina bimbuuza ebyo. Ate nzala lwenjagadde weba okuzaala ebyo okumbeerako nnyo nywa bino birikola ki bino omusajja ayogera kuzaala mpulira obusungu kale. Omusajja kasagera kuzaala mpulira obusungu mpulira njagala nze kudduka muviire kati nono naye kasagedde kuzaala mpulira nkooyi. Okay kale basabula manyabo abatulaba ebirowoozo by'Olias bya Mr. America Uganda ng'omuntu bya mwana muwala oyo gwe bayita Kevo era erinnya yalikyusa erinnya lyeeyita omulaba bulungi nnyo. So waliwo ababeera eyo nga wanakulya bakakaawo ng'ogamba nti ate emirundi osobola otuuka ku ntikko emirundi nga 15 watuuka ekiseera ne bikutama. Feeling wazijjanga wa? Nga nywedde manyi Mr. America kasita onywa akayaga ako oyima bambi. Oyima oyagala bakulye oyagala bakunyogontole. Okay kale sibula abantu olw'ensonga ntitwagadde tumanye Kevo lwaki yabula Kevo lwaki abuze nnyo so sibula abantu bannaye mwenna bandaba bampuliriza mbaagala nnyo ngenze mbaagala naye bannaye bambi oba olinayo muganda wo yajjaawo ng'ali kumpi kufa naye ng'alina ku ssente nga yagala ekiwala ekito nga Kevo ky'omudda ansingamu nga tannafa. Wendi bambi wendi mukwano wendi connecting okwira bukubizo ngamba Kevo nawe jjajja kyange kirina ku ssente n'ekyagala kidda ansingamu tekinnafa. I am here, you connect me, nze kigambo nkirina mu bungi byonna mbimuwa full swing. Ya Uganda kale just kujja mu nsi kubeeyo labika oluddeyo wabula amazima Uganda sirina ssuubi. Sirina ssuubi. Oli wa tribe ki? Ne ndi omulaalo.
oli mulaalo. Kale tukwagaliza essaawa eziddako ennungi katusuubire nti olunaku olumu ojja kuveeyo ng'olina olubuto lw'omuwalabu oba olw'omupatano. God forbid mukwano Mr. America togenda yeeyo sirena nze kuzaala kati Mr. America nkyali kyana kito kulina ebbere tutu sisobola kuzaala ingwe mu masepiki ebintu ebyo leba kusindika mwana ebintu ebyo nze saagala Mr. America bambi nsabira Mukama Katonda afune ebigagga ebyo mbiri eri mbimpe ssente awo weebityo omwenge okujjawa wala gy'omugjawa iba mutunda eno era wano wendi nyinawo ecupa yange emu n'ekitundu eyawala weeri awo weeri wali mu kisenge kyange njija nago ku mulimu kale Mr. America nange neeyanziza nnyo neeyanzeege thank you so much. Yesu akwagala mbu Yesu nange mwagala Yesu mwagala bambi era singa si Yesu singa sina kigambo. Era nebaza ne mama wange okuntolyako ku kigambo kye nampaako bambi. Mama on tata we bali sikyo? Tata wange yafa. Mama wange yafa tata wange wali. Tata we yali alabyeko ku ka video konna katambula ku social media. Iye. Nangamba mwana wange kula kyoyagala konze tata kale tofaayo kankole binjagala babulaza basista bani babulaba kuba oyina baganda nekati Mr. America kino nze kikamuno kiwakana mu family yaffe nze mugezi asinga nze ategeera nkugambye mu family yaffe nze ategeera walai gwategeera kati essaawa tobigenda biddamu nti onyo obuntu obwo buyaga ayisi okanywa oteeka ayisi okayisaawa ndabe okwata oteeka mu nnyindo tufuna akantu kabanga kagundi kano kasiliva kano akaveera kasiliva kano ye n'oteekako obuntu bwoti n'okwata kalayita wansi bwoti nojja bwoti ng'oyisaako bwoti wagukati ngeno woosika ya ayisi beto weebeera wetuginywa ogenda olya ng'ovaako mpolampola ate ku Christmas kengenda okunywa kabanga kammeka kabaka si kabeeyi nnyo era si kabeeyi bw'oli otandise oyiika endusu ng'okalemeddeko endusu ezo mwana gwe Mr. America leka n'okuleka kale baayi beera bulungi baayi Mr. America nkwagala nnyo